kale olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga His Excellency the Ghetto Gladiator, Ghetto President, omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu abadde mu kkooti. Lwaki nseka? Because omusango guno gunyumidde nnyo. Bobi Wine abadde mu kkooti ku musango gw'ekibiina kya NUP era ng'ensasagge nga ebugiraba ebadde nnene nnyo. Ababooda bakubiddwa, ab'ebintu bagandiddwa ottunda, enkuba ebakubye, naye abasinga bagambye enkuba eno etonnya olweggulo nga Bobi Wine ali mu kkooti ebadde enkuba ya mukisa. Naye nga wano ku Celeb Jazz nakusuubiza okuba nga kutuusako amawulire agafa ku baserebu bammwe wano mu Uganda, mu East Africa ne world all over. Onaona Solaja Papones of mwena ba number 1 fan bange, Team King Smith mbagala nnyo, Team Celeb Jazz mbagala nnyo, mwena abanga bakola kinga mutuwagira. Nekyo yinza okukola kiki mugenda no wansi o subscribing ate ku channel yaffe ya Celeb Jazz nange one a king himself naddala abakyala mwe bali nnyo kubanga mumpagira mundagala avu nyinyi nyonyo n'abaami naddala wano okuva mu ggwanga lya Uganda. So back to the news. Omukulu Bobi Wine abadde mu kkooti n'omukulu amanyiddwa nga Kibalama era ng'ekyenjalo ekibadde mu kkooti olunaku leero, Kibalama abamulese mu kkooti n'atandika okuba nga atamwatamwa n'ebigambo. Balooya ba Bobi Wine oba b'ekibiina kya NUP bamubuuziza ebigambo bingi nnyo okuli ebigambo n'atuuka n'okutamwatamwa n'ebigambo bya looya nga tamanyi looya we, n'atuuka n'okugamba ekibiina Bobi Wine yakimuguza yakimuwa buwi, naye obuzibu muno bamutadde ku gun point. Lawrence ekibiina teyakigula, bakimuwadde bakimukola ki yakimuwa buwi era nga bamutadde ku gun point. So ebintu bibadde binnyo mu kkooti era nga tuvuddeyo mu kkooti nga mbadde mubiraako ku social media ez'enjawulo. Twogeddeko kono omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu President to be 2021 wano mu kibuga Kampala era nga abaddeko byatunyonyedde. Ekisooka alabudde gavumenti eriko okulekera okupalapalanya ekitegedde ebintu bye. Ekyokubiri n'agamba munno tagenda kukola kyonna ekisoboka era nga alina okulabikira ku ballot paper. Ekyokusatu Kibalama asabye mu kkooti emuyambe asobole okuba nga afuna freedom ye. Ekisooka bamuwamba ne bamutwala sayizi eyo ku Jinja Road eyo ng'agenda ejinja gye bamukweka. Ekyokubiri amaka ge tamanyi n'abaana be we bali. Ekyokusatu ali ku gun point. So bibadde bingi nnyo mu kkooti, naye omukulu twagala okwebaza balooya ba Bobi Wine okuli omukulu Sseggona ng'era ono Sseggona baaba alaze Lawrence Sseggona omulayi kyakoze Kibalama mu kkooti, omusajja katono yeefukire ne mumpale. Naye kankulage balooya ba Bobi Wine ne Bobi Wine yennyini ng'ayogera ku musango guno sobola okutegeera ki ekigenda kugenda mu maaso. Namwe mwewulieko mu ddoboozi yamanya nze King Smith wano wennyini ku Celeb Jazz. Tubaddeyo n'omukulu Lawrence enkuba yeemukubye naye ne tiyagasi bamukubye abantu bakusondeyo kasente twaliza muli. Enamba eri ki? Enamba eri gyogere 0706 776906 ye namba ya Lawrence mumusindikire yakatwa mukubye tiyo gas nadamu nali nabali mu struggle batenga papa Lawrence mbeko kye mutera ku simu so that asobola okubanga akola ki nga yafunayo yenjanja ne katwali Bobi Wine tumale tukomewo. Basebo ne banyabo kye mulabye mu kkooti kyongenda okukakasa kye tubadde twogerako ebbanga lyonna. Mwami Kibalama byayogera si bibye. Mwami Kibalama muwambe. Mwami Kibalama yakwatibwa amagye, yawambibwa amagye. Amagye gasooka kwegaana naye era mwalaba amagye nga bayise olunaku lumu nga mutaddewo pressure gavaayo ne gakkiriza gamukwata newankubadde kikolebwa mu bumenyi bw'amateeka. Nfunye omukisa ne njogerako ne mwami Kibalama era abannamawulire abamu mbadde mulaba nga twogera naye n'ambuulira mukaama bye tujja obbawa mu bujjuvu gye bujja. N'antegeeza nti babadde batulugunyizibwa. He told me they have been tortured and they continue to undergo torture. Babadde babatulugunya n'angamba bwe mba njagala okulaba amazima singa mbadde nsobola okulaba enjala eziri mu bigere bye. Ambuulidde nti babatulugunyiza ne bamugyamu olwala mu bigere n'ebirala bingi bye babakoze. N'antegeeza nti tasobola kwogera na ddembe lye era ekitono kyasobodde okwogerako kukakasa nti eyo vidiyo gye bamukozesa ng'ali ku mudumu gwa mundu bagimukozesa mu bukyamu. Njagala obbasaba mwenna bannayuganda bali mu Uganda n'okwetooloola ensi yonna musabire nnyo mwami Kibalama. Abasobola okubanja eddembe lya mwami Kibalama mu muyambe muli banje. Mutegeeza nti nali mbaddeko mu mbeera gy'alimu nga bankwatidde mu barakisi y'amagye mu Arua nga bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Era ne mutegeeza nti bwayimirira ku mazima n'ayogera ekituufu abantu bajja kumubeererawo. Mwami Kibalama newankubadde akyali mu kutiisibwatiisibwa. Saawa zino omulabi amagye ge gamuleese ate ne gamugyawo nga tewali okumala wiiki 2 namba tewali kifo ky'amateeka kye bagamba nti mwe bamusibidde. So musabire nnyo mwami Kibalama. Ekisembayo njagala okutegeeza mwami Museveni nti bino byonna by'okola abaamini baabikola, abasadaamu baabikola, abagaddafi baabikola, bamugabe baabikola naye baamaliriza bagenze.
ffe boodiringa nabo tulina obudde bwonna tulina amaanyi gonna ate tulina n'omutima gwonna ogukulwanyisa n'effugaalyo ebbi paka nga tugobye mu ggwanga lyaffe Uganda nga tuzizaawo emirembe mu Uganda. Finally, I want to send this message to Mr. Museveni. You can do all this, but remember you're not the first. Gaddafi did it, Mugabe did it, Omar el-Bashir did it, and all other dictators did it. But finally, they failed. And you will fall. Thank you very much. Kana Mzee Chubalama Muwambe olwaleero mbaddewo ng'enseeraba n'agamba awamba Muwambe yandyagadde nnyo okudda mu maka ge omusajja omukulu w'emyaka 59 ng'akaaba alaajana nti gavumenti bannansi mumuyambe adde ewuwe afune emirembe mu mbeera eya bulijjo. Mwami Kibalama kati olwaleero yandibadde munoonyi wa bubudamu abantu abalala. Tubadde tubagamba engeri amagye g'eggwanga gye geenyigira mu byobufuzi bw'eggwanga ebyawulayawula mu bantu. Akubuulidde engeri ki CDF General David Muhoozi engeri gye yamutwala mu ofiisi ye n'amuyita bamuwambi atandike okwogera naye ebyobufuzi era okuva olwo n'awambibwa. Uganda yeetaaga okusabira, Kibalama yeetaaga okusabira, naye n'obuswavu obukyadde ku mimwa gy'abannaffe abaddukanya ensi eno. Byatubuulidde bye ŋŋenda nabyo, byatatubuulidde sigenda nabyo, naye akugambye ne bye bamwogeza mu katambi ak'obuwaze n'agamba nti ekibiina ye yali akitunda. Akugambye tewaliiwo supermarket mwe batunda bibiina bya bufuzi. Oli wamawulire oli wasembedde oli mu maaso ge enjagala mu maaso ge endeka mu maaso ge
Babianga. Tata. Bako jogera. Asa kutoka nyabutoka nyama. Kota kala kupati. Hey!